Amanya n'eddoboozi George William Kigozi aka Joe Steady Blackman. Omulundi gwe nasooka osisinkana Baamalima Namakula obulungi okumutegeera obulungi nga tukola ku bya visa ezaali zitutwala e US. And nayiga ekintu kimu nti program is program, time is time, appointment is appointment. Okuva olwo ne tutegeeragana nnyo tugenda meeting e US nga kwegamba nga musanyufu nnyo nga nkwata ng'omwana ejustidi bannange oli otya emugamba gye ntidi bulungi. Okuva ku olwo besides okuba nga nzize empuliriza music nga njiga ebintu bingi, I think Mama Namakula, Mama Alima muntu mukulu nnyo in music industry ya Uganda. Era I'm so grateful nti oli tituli mu kujaguza emyaka 6 si kyangu kubanga n'abamu ku myezi oluusi basobola obutasukkawo, naye tuli happy nnyo okubeera nti mu myaka 6 tukyali naawe era tujaguza naawe. Amanya n'eddoboozi Joe Steady Blackman. Yoyo Joe Steady generation empya y'abayimbi. Ndowooza mukimanyi bulungi nnyo. Tugendeko eno mu bannaffe aba social media. Bewandibadde oyita oba otya simanyi na kumanya. Abavuze social media